Abakozi abatali basomesa mu universities za gavumenti batisatiisizza nga bwe batagenda kukwata ku kikola kyonna ng'olusomo lutandika ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana lutandise. Lumanywera ava ku bakozi bano okumala emyezi 2 nga tebafuna nsako yaabwe eya buli mwezi ate nga bwe batuukirira minisitule ekola ku by'ensimbi. Omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule eyo yabaŋŋodde n'abategeeza nti tewali ssente era ng'ensimbi zaabwe zagenda mu kujja bannayuganda e Sudan. Mwakaniza aganyira ssente zaffe nga bwayogera ngwe ssente bazitadde mu Southern Sudan ku evacuatinga baganda baffe. Ekyo tugamba nabo tubagala era nabo batukubira essimu bagala tubayambe kyetwagala emisaala gyaffe egya Julai na arrears 28 billion. Abakozi bano balajana nti yadde President Museveni yali alagidde basasulwe mu bwangu ddala wabula bekikwatako beesuuliddeyo gwa naggamba nga kati ensimbi ze babanja ziwerera ddala obuwumbi bwa Uganda 28. Government yatuwa ssente zaffe, President yasigninga nga batuwa emisaala gyaffe eri enhanced and tubanja arrears obuwumbi 28 universities zonna za government. Abakozi bano bakedde kugumba ku minisitule y'ebyenjigiriza gye basisinkanidde minisitule omubeezi akola ku byenjigiriza ebya waggulu John Kirizesto mu muyingo ono n'abategeeza ng'ensonga zaabwe bwagenda okuzitwala ewa minisitule omujja akola ku byenjigiriza Janet Kataha Museveni era ng'ensonga zaabwe za kukolebwako mu bwangu ddala. Anasooka n'agamba kasooka yogere ne First Lady nga Minister wa Education era n'atugamba tufulumeko katono boogere ku simu kyekyo kibaddewo. Era nakati tuli bamalirivu tusobola kuva wano nga songero tibanagimala tibanagigunjura. Era Tina Kaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.